wero ne babatwala abayekera babattire ku faamu ya Kaaya. Faamu ya Kaaya eri Kakooge. Sali Musale gave me I think 84 nampa escorts nentuukawo ngaliwo n'emirambo gy'abagole payers 2. Yali nanye faamu ya mzee wange ya Kaaya. Kubattiranga abantu. Mando Estate. Kakati omusajja yagamba nti ye ekyamuwonya yali mukinjaaji. Abaserikale baali mu kusala abantu ng'ebitala tebisala. Omusajja nabaganize ndi mukinjaaji ogwo mulimu mugumpe kyekyamuwonya yasala abantu asatu within minutes. Why did the soldiers resort to cutting people's necks? They knew when you fire, you will attract the attention of NRA in the area. This is why these people are resorting to pangas. Nti pangas tezikola ki? Yes. Kakati another incident yali Kiryokya emityana. Abayekera bajja ku mbaga ekiryokya kakati ne babategeera nti kuwebali aba UPC ne barawundinga embaga yonna n'omugole kaali kasiki ekiryokya ne babayoola saate wano ne bateeka ku ttata naye omuvubuka omu era waaliiza live n'oyo omusajja waali baabasala busazi emuduuma natuuka emuduuma nga kuliko gubasaze half akyasaba amazzi ekiwuduwudu. Yes, the man who survived omu kubo eyasurviving ye yajja emigwajigira ku gonde n'abuuka ku bullet n'agwa, but the soldiers could not fire. Why? They knew nti abayekera mwe bali mu area eyo. Firing a bullet would attract the response. Who is firing? Dasile bijambi ya Yesu tebabalimbako abamuli bye bakuba. There is a national network of bijambiya. These are ordinary criminals, but also security is benefiting accidentally. Museveni bamwi, he only releases money when his government is threatened. There's an accidental benefit. Accidental benefits. The security people benefit when there is an operation fund. This is why nti ngabatemye bijambia you seal off the area. How can Museveni tell us a man who disarmed the Kalamajongo, who had 40,000 guns, that he does not have the capacity to seal off an area? Nimusachinga ebijambia babiteekawo oli mukinjaji oba toli mukinjaji mubakwata n'omusayi gwabwe naki. But this is not the response. Bwolaba house girl nga omukazi amugoba omusajja amulemezaawo ffe abagezi tutegeera atono yasinga okufumba emmere abaganda bagagati bengalye ng'omukazi omuki asirize entamu. Si bino ebyomu bimwogere ebyenjiyayi omuzungu yankubidde essimu nga mbuuza kimbowa n'abazungu baagala kujja ku lubalu naye mbakolera nnyo naye temu kojja kimbo omuzungu yankubidde essimu naye nga erinnya siritegeera mbowa naye nga lubalala ate abazungu winta ekuba lubalala abazungu winta ekuba lubalala ajja kunya ku mwanyi kakati sebo mwami Tamale bagenda mu katabo kali wali kakati nabadde njagala kumaliriza kino nti NRM bagibetenta nga yo temanyi response kubanga Museveni yeyinvesinga mu bantu aba media bamulyamu sente like muhozi tebamukolera bafere bamwenda bafere kati yegana diru ye mwanyi Uganda's coffee saga on local and international market. Where is the government in this? Mbakubye kuolanya. They were looking for 3 issues. One, to get money, they got it. If kitayo wolanya family ye mwakwata billion ne mujimuwa teyali yombi. Naye mwaddire Kampala omwana ne muleete eno ye mu mutwalira omulambo. Abasajja bakulu abato bayiza bakuzanya. Abasajja abakulu tayina kyeyeguya no yalabadda nabawadde case eya Bobby Assos
Bobi Asozi yali musajja wa Amin ng'ali ku nnyanja apatolinga nnyanja n'asanga abavubuka bana ab'oluganda nga bakukusakase bamutwala e Kenya n'abattulako babiri amasasi n'abagamba babiri mbasonye mugende mbuulire bannamu. Kakati after the fall of Idi Amin Asozi teyadduka yasigalawo wano ejjinja eyo ne bamukwata bamuvunaana mmadda Bobi Asozi ne baleeta abaana ne bamulumiriza ne baleeta musajja mukulu azaala abaana bali mu kooti wano high court mada lawyer Kayondo n'agamba omusajja, do you know Bobi Asozi? Nanga mumanyi ani atumanyi Bobi Asozi eyatigomya enseeno eyatigomya ennyanja mukwateko. Kati omusajja mukulu yalowooza malogo nyinza okukwata ku musajja yata omwana wange onvuma magufa omusajja neyekaddaga n'afulumaki Kayondo yagamba omulamuzi nti the witness does not know this man era Bobi Asozi was acquitted. Why? The judge didn't know the emotions of an old man. Mukwatireko ki oyo naye bamukwatako eyatta omwana wange mukwatako ntya. Yes, an old man tekyalina kyatya. Gwe owotegera kitaawe woolanya kitaawe olanya mwamuwanya ennyo ennyumba ya kitaawe woolanya nga temwagikubya ekifaananyi. How many times have you seen this man nga asika empewo kuba ayina mutabani we speaker oba deputy speaker? You look what this man tukita character study. Uyo musajja tasaaga. He knows what he wants. Kakati sente zabaleetera obuzibu. Nono omusajja n'oyo senfuka naye yakutte miliyoni 7 n'ekitundu n'azizaayo tezakubiddwako mu mawulire kuba aba State House bazzeeyo nazo. Omusajja yakugambye singa yaziwa famire enkeera baalizifunye yeziziza naye mu mawulire mwekiri nti yabagambye anti bajja zibabuuza nti omusajja sente yazikomezaawo era sitole bwe yafiiridde. The man returned the money. I did not treat this man. He died in a line before he saw me. Before I treated him, the man went with the money unprecedented in Uganda's medical circles. 7.5. Yes. Million. Obate mwazibye ab'ennyumba boogere abewasse empagala boogere nti mwazi bawadde. Kakati money okukolera mu buli incident bobalira mu buli kintu. Kakati ye yaziwadde old man out. Yes, old man out naye ye yakulaze. Nalabye dokita nanga nti I like you nti I met your son. I thought you were joking. I found a Dr. Mirundi in USA. Ate nga mufaanagana nti nangamba nkubuulire ngenda obusawo bwa Uganda ngenda bumala. I'm retiring. So soon? Why are you retiring? We are trained to treat patients bawone. But when I make an inspection in the end of Ugandan hospitals, I find the patients who cannot pay. In Uganda, you first pay and then you are treated. Kakati ntunulira abalwadde abaaliwonye nga bagenda kufa. I'm tormented. I'm going to my place to work, to start a farm. I'm tormented every day. Era ye kakati akolera Nairobi bamujja wano n'agenda Nairobi specialist. Era yangambye gwengenda okulongoosa Nairobi naye bali basasudde nze ngenda bamusasudde in Uganda pay affront. But previously they would retain the body. Bw'olaba retaininze body oba bamanyi obateekako oxygen waliwo omuyindi yakimanyi nnyo omusayi gutambula guti nakulaga nti gutambula nga fake oli yafa dda babala nnaku. Nagamba abaana bange nti muntwalanga malwaliro gammwago State House gyendizukukabu nti nenkebera nti bwaliba mukazi wange yaliwo bwaliba mwana oli amanyukajakozi nze sigenda mwago malwaliro gaabwe. I have a clinic at home. Eyo kanisa mpozi. Yes. Kakati and secondly I protect myself. Atulaba eno gundi eno bajimpereza
nali ntandise okukolola mu studio kakontaininga gundi sikakuzanya sikamuwino sika sente ntono kagula emipiira gya motoka ngene egyamaanyi bwembanga ebbuku mulise lingi kalimira bwembanga kolodinensi kateekamu obulamu bulwanirira omanyi asiika obulamu naye nga mugagga alina okubanga mugagga omwavu tasiika bulamu abusiisa ekimalusu ekyokubiri babadde bagala to incite the population mu northern Uganda against Museveni and NRM. Why? There is a by-election. Chovola Bobi Wine yavuddeyo nnyo. It's going to be a battle. Yes. It's going to be a battle. Mumala okwonoona bano. Kati ekyokubiri kye babadde batya nti olanya bw'aleeta omwana we aba amaze okwenda osinga ono. Mukwano gwo. Yes. Kubanga kibaki. Oyeddamu mangu nti yes. Museveni is always the last person to do something. I tell you. Kaguta Lodi bamugamba sebo enfufe tukuba enfufe nabaga ne kukola sigwe nabakolera ye mumuyisa mu bwavu over send. Kaguta Lodi was the last one to beat Tamak. Mwaba mwe bamuyina lukyamuzi yaleta owalule yaleta owobote mwali ani omulala ayinamu abalesa abaana mchalo wa dipe wegundi wa mweri yakafana ntongo kakati bwekitu kakuona ne kuba kuwemula kyemwakoledda abakala mujje bayita bwerere wali wasekerera munne is normal normalize it is already normalized abange bali ruddawo Mirundi ali mu parliament yakola mami Tamale president yegera kutwala eri mu local national politics osanga chairman we kyagamba nti omwana we yagenda bwaba asobola Kennedy alonda muganda we Kennedy ku bwato ne jeno ne bamugamba nti nepotism. Kennedy yabagamba nepotism is when I appoint my relative who does not have qualifications, who complained when Salim Saleh was commander of the mobile brigade munsiko aina n'amasasi. Kinyata yababuuza mugamba nti abakikuyu balidde nnyo mulikuwa wapi ngate mwa complaining nti abakikuyu bafuira nnyo mu mawumawu mulikuwa wapi Bobi Wine yaleta baganda bebameka bakuba bakubi chairman Nyanzi yayimirirawo mwenyina yayimirirawo ate why naye yabaleta yali baganye twagabanye buli omwena okujampingira ku linnya lyo kati kitegeeza kukola kamiliyoni famire ye erese bameka mu kuyimba erese bameka kumpi bonna. Yes. Me, I don't quarrel as long as you don't force him on the him. Nze gwenwanyisa yono munna. Gwenwanyisa yono. Omukaya galo kuyita mukamoli. Yaya galo kweyambisa parliament. As long as somebody stands and convinces the people. Politics is a name and money. Bagandi. Sibana Bagandi. Sibazukulu Bagandi. Bagandi banero. Nero yategeera nti Gandhi talaba bali mu linnya lye n'atuma abaana be Bagandhi. These are not descendants of Gandhi. These are descendants of Nero. Bugezi. Kenyatta azze gundi Bush mutani we yajja mbati a difference kati oli ku modality omunye baguteeka mu nva. Clinton n'omukazi abadde azze. Politics is a name and money. Obanga gwe kitawe ya banga nkoko tetunafunayo lecture ayigiriza kubba nkoko kati bwe kinatuukanga okubba enkoko nawe bazukulu kijja kuyamba bibe enkoko kati nandujja bwaba bazukulu be bazina tubagaane kawalya tubagaane tubagaane kati tubagaane it depends where you have gone. Yes, amaje gaba gawaka. Yes. Otuka mu family nga mama amaje. You can have a family of lawyers. Bange bitabo babeera ba value zabi. Sangale bavuza motoka. Mu America ba general bonna ba descendants baabwe bali ba amaje. Era nakyo bakirowooza. Kakati mukwano gwono sirutalo. Kakati nkubuulira ne gamba nti kati today ekyo baakimaze nabakubye n'ekibajjako. Nabagambye tekiwanda sirwana naye kumusiba. Okumusiba poliisi ekolera bano.
polisi y'abano okubasiba tolina kyobasibira noga nti ogenda kusiba nekitayi woolanya bwakola kusinga naagwa musibira ki wabeerawo ebintu bibiri ani inquest kitegeeza temukkiriza kivudde mu postmortem report mulondo omulamuzi bano bonna bakiwanda ne bajja bawaaki naye ate nze mu basiru gwesirabangako kiwanda yasinga obusiru mu uganda wanje yes mukamera mwokyogeredde kubanga kankubuulire ogamba otya nti wali bestman wali bestman nobeera chairman w'embaga nogamba nti omusajja omugole naafa nogamba nti bannange nze nategeerawo ngaomukazi oyo gwe tugenda okuwasa yakatta abasajja basatu twaleeta mulwadde who listens to you oba wayagala kutta ki you would say because I knew that this woman was sick and I told my friend that's why I declared to be a best man and the chairman of the wedding committee. Then we're talking. If Chiwanda knew that this man was poisoned, why did he put up a spirited campaign to make him speaker? Kakati kunsibe tukuja ajinga chichi kyosinga obusiru kuba ne biyerwanako bitayina bwongo nebo omulinnyamu akusamukira kabaka bwaninnyamu nagise emuwunyira yo tetya kabaka enagise tetya kabaka naye agituka naye teyina bwongo enagise kakati gwe tukubale naki tulete kikyozi gwe tubuulire Kiwanda kikyosinza amagezi ku nsi nga olina argument eyo nti after knowing that the man was poisoned, Mwami Kiwanda Tamale Mirundi muganda wakubuuza went ahead and staged ne bamuteekamu nankabiro bamuwa 5 billion utakukadaga beyanako olanyayitemu kakati these people are the same era Archbishop Kazimba yabadde chief President. The first person to tweet yali tumwebaze. The man has died like Mayombo yekikyusa luvannyuma abatabakwatako nankabiro yasoma verse era ku mukolo gwaki mbona ye group ya Kiwanda ye group ya this is olanya group kati kitegeeza mwe mwamutta Kiwanda yogera mu capacity ki anti wabwe Kiwanda wabwe bani ba mafia era bamukiriza n'ayogera ba mafia ye group yabwe yolanya kakati then we ask two era bwe kiba nyamba oyo agawandike njagala Kiwanda atubuulire kyasinza amagezi Kiwanda atubuulire kyasinza amagezi ku nsi if omukazi ayinza okujja n'agamba nga muganda waafudde mulamu muganda wange bwe yali afa yaŋŋamba ti omwana oyo omukulu si wuwo yakugamba nti waani kuba it is a conclusive statement. If Olanya told Kiwanda that had been poisoned, who poisoned him? Atati anikita Olanya inotubulira. The question sibamanyi. Mbamanyi. Yogera ko bomuye. Enti mbamanyi. Atete njogera byogezi ki. Kati nobuza abana bange tebamanyi yali ampadde butwa. Kubanga toyizaga it is a conclusive statement mu logic. I've taken 6 months without seeing the president, and now I tender in my resignation. Bukenya yasigalawo. And now, yes, it is a conclusive statement. And now what? Logic is a conclusive statement. And now, when somebody tells you, whispers to you, that have been poisoned by who? To avoid him. Agamba twali museke. Did you stop attending second meetings? Nebabuzanga nadulya kasaka. Kati kwatira Kiwanda. Babuza kasaka mugongolola kiki. Kati Kiwanda kiki asinza amagezi ku nsi yatubuulire. Bwaba ina argument efaanana bweti. Kiwanda atubuulire. Kiki kyasinza amagezi ku nsi. Sebo chia person mulamba. Anti kubuulira anti ekifo Katonda takuwa mutwe. Second member mulamba. Gendo soma katabaka the Singapore story bayikwaniriyo. Yalonda president. Nagenda amutuma mu ggwanga eddala president a gentleman yatigatika bawala ba mu hoteri Katonda takuwa mutwe mulala era bw'oba olina omutwe omusiru ng'ogwakabanda ogenda nagwo kabanda mukwano gaffe omubaka wa parliament kubanga kakati ekyo ekyolanya nkimaze kakati etasobola okwata this
the succession stuff. Edwaliro I've directed my Gundi, the librarian, to look for me Museveni's visit to Italy and the Vatican. Whenever we visited a country, na documenting Namburina. My first time to see that who resembles Gaddafi. The first time I saw that woman, I thought it was Gaddafi's daughter. Nabaganti, you know, Mukisa, about all respect, Yovachi, Museveni to keep many meetings. Yes. Zinatulanga wasembe eriango bemu. Ngobera wa bali andabe mfulume. Nenga goba. Kakati, when he went to Italy, that woman came and met the president. In their discussion, the woman told the president, I visited Uganda recently and inspected your hospitals. But my observation is as follows. One, you cannot cure all diseases. Why? The way your hospitals are constructed is bad. The outpatients and the inpatients use the same entrance. Those you have treated and those who are coming for treatment will never eat a muriango. I remember the woman making that statement. In a modern way. And it was a good observation. Yes. Abamonye obulwadde bayita walala. N'abayingira n'obulwadde obwo. N'abayita walala. Era oyinza okusanga ng'omujjanjabi akwatiddwa obulwadde bw'oli. Kubanga Africans tetwenyinyala ba. Kakati the woman offered to construct namuwa proposal. A modern facility. Twagenda President Gonde Diana omukazi n'atuleeta yabaika. Mukwano gwa twine. Yes. Otwine yali mukwano gwange nnyo. Ne katyantera. Gundi yatukyawaganya. Tumwebaze. All of these problems netwabwogo muyinamu a different view. Ya Kaganda tumwebaze okunzita emirundi ena. Era lwabwogo kaze a lot of respect for me nze mulaba. That man reasons. Lwabwogo ze perception anti abaganda bakaguva mu ngabo. He's have to fight, a fierce fight. Mufunamu omukwano. We can end up friends with Rwaboko. Ategedde akiri ekola. Akiri mengi. Talabanga kamukubye kumutuusa. Mba tiimu yonna nenjimalawo. Kati omukyala oyo nannyonnyola. Museveni is not easy to explain. Omukyala n'aleeta ba-experts be nga ne Diana waali nannyonnyola bw'ati ne president. In the evening, she hosted us. Ewuwe. Toyogera ndowooza byamaawo kati. Ate kiki? Ebyaggwa. No. Normally what happens? It is for public consumption. Yes. Kakati, what is the Kabanda ku kafere? Kabanda mu fere. Bwe baagala ba Kabanda. Bwe bakuliyetinga trouble mu parliament babawe ssente. Balowooza ono mukazi ajja bawa ssente. Why is this? Even the minister. Mwami Kabanda munnamubende. Even the minister of finance should be sacked. It does not explain. What was the woman came and knew the type of government Uganda has. Abazungu bamanyi bwe badiringa ne crude societies. Wait. This woman said guarantee my loan. Parliament guaranteed. Nalibimuwanga kivumbi. He was there. Mwanga nnyo ku mwenge. Mwanga atandika okunywa omwenge. Mwanga was there in parliament. When parliament guaranteed this woman is loan. Under which condition did you guarantee? Bagalantinga babawadde ssente. Ate muwangu ufudde nnyo. Omuntu yali tamanyi kulya nnyama bw'agirya mu bukulu alya n'amaliba. Omuntu yali alidde ennyama nga mukulu alya n'amaliba. This is not the Muwanga. Nawulira kwemulugunya kungi ku nsonga ya looni oyo nga bagamba nti. Do you agree that the parliament issue again in parliament guaranteed this woman is loan under which before guaranteeing the woman is loan and the agreement yagamba mutandika ddi because we are paying the woman's interest.
si atuviiriddeko ekizibu. That's why the minister of either was misquoted or is an idiot. The minister of finance is either was misquoted bwe bagenda ku ddwaliro ng'ebyapa byanjawulo tebakola diligence era kyova owulira bagezi nnyo ebyapa mugonde mu registre muki ng'obategeera bandibadde kyo bakitereeza ettaka lyani. How can government buy land etali yaayo beyatuma baali baani? I told you that recently a man was put in prison for 2 years nga bannakalema bamusibye. Why? Badde ettaka lya Museveni ne balibba eryekigindi eryegomba ne balikolako ekyapa bakitunde kozi bakubiddemu eri omusajja. The man najja banoize ne badduka nakalema Katonda n'atuyamba omusege ne guvaawo nekajja wempaliza balikakwata oluvannyuma. Museveni baali batawadde nakalema bwambasata kudduka wano abantu bamukwatira wano ekala gwe balitwala vu afu kilo ya nyama kala gwe ng'omutadde wala wekalaga kakati abo gamanya ago geeyo ngabi enziba naye mpulira linnya lya Kimbejja balijja ngabi enziba baziba abo kakati omusajja Museveni yakkiriza abasaveya ne baddamu ne bapima ettaka. Omusajja Museveni nakkiriza nayingira mu ttaka libakusasule. Sempijja nayingira bampulira kamenyi Sempijja naziwunyiriza Sempijja yaziwunyiriza kati yadduse Sempijja agaziwe Sempijja agaziwe. Omusajja bamusiba emyaka eki until I fought for him. Bamusiba emyaka 2 mu kkomera. Kakati nkubuulira to the first thing is don't blame the woman. You did not have land. Niye mukazi anamala koleba mafia be Uganda. Anti omunenyaki ave mu mwanyi kati omukazi omunenyaki asokamyezi anti wulira omukazi toyina ekyomunenya. Omukazi yazze okufumba toyina sefuliya na mmere na manda kyovola bwomusasula. If it was let me tell you babalimba if the woman is a twister nga mubbi, the government would say you have breached the contract. Under the contract, under which muyina attorney general, muyina solicitor general, where are they? What type of people do you have? Whom do you blame? You employ these people, the attorney general, the solicitor general, to write good agreements for you. Which provision about from wanga shouting nakono kaferika endagano za Uganda zonna zibeera kubanga mwali gambye endagano yalimu okutagala tukugarantingidde ne loan ekitegeeza loan gijje you shall pay with the interest. And I told you that this is going to happen or the same thing is going to happen ku pipeline. We are going to start paying Tanzania nga Tanzania yewoze sente yeyina public land teyina bagenda giremeramu naye wano buli pipeline wegenda okuyita baguzeewo buli leero wegenda okuyita baguzeewo bamafia basooka okugula waate nabagamba nti eyo katumba amala gyali ebusaabala omusajja yali agenda kutuzimbira malaba ekyapa ne bakibba mubuuze seiko ne batwala emuntu ekiro omusajja ne bakimugjako emalaba. Omusajja nange abansaba emiliyoni za $5 siridda wammwe yampita mu mbaasa ngaaga nti ebintu bibeere ewammwe kwe malaba katuzimba ndala. I don't blame this woman because and you would invoke a provision in the agreement kano kabanda olumbe olunabe akafere kasajja gwa nnumba kukube nkumalewo kabanda kanumbe kakube nkabanda ate n'abakulumbira kikabanda kaddimu kanukule busirusiru kati buprovoking abawe sente this muwanga type they are provoking bakola endagaano mukazi abawe sente. 2, doesn't the woman have a company here? Where is the spokesperson of this woman? Why don't we see why is it that your corrupt newspapers don't look for the woman is don't blame the woman. Miscoordination, yes. Ekyemwanyi nawandika akatabo ka wenjagalawo Mao Setongo yagamba 2 feet forward 1 foot backward. Nemba wandikira akatabo kange nti back to the same mujiri.
government ya Uganda kati eri ku experiment ebigere biri maaso kimukotako kimwe mabega. You destroyed the rail, you are reviving the rail. You destroyed UTC, you are reviving the transport, the buses. Yes, you want to bring back the buses. Akawumba tutuko mu Kampala akafekete you destroyed the cooperatives. Akakuba ne muliya nekatawanya Kampala nakalekawo nekatawanya Kampala nekajja abana ba boda mukabera ayo medical doctor akafekete kan akafekete nekatawanya Kampala Museveni nakalekawo omukazi yatawanya owino Museveni namulekawo yes akafekete akajju katika kimulutalo akatawanya abana ba boda babakabera emitwe